nti bajjukira Allah waabwe n'okubeera nti bamwogerako wattabaa hawa ne bagoberera obwagazi bw'emitima gyabwe wakaana amruhu furuta ne bukeera ku makyanga emirimu gy'okoze Allah agikoze atya waqulil haqqu min rabbikum bino bye ngenda okubagamba mazima na buli muwalimu yenna azze okubaako ne byabagamba mazima faman shaa falyu'min sekaboogere ayagala amazima gano agatwale waman shaa falyakfur ayagala amazima gano agawakanye agalekeyo gagenda okumugambibwa waqulil haqqu min rabbikum olwaliro abantu batya okwogera amazima n'agamba nti bwe nnaagogera abantu ne bankyawa kyova olabanga embeera eno baba kubeera nga ba ambiya alayhim assalatu wassalamu baali beetiiririra mu kwogera amazima gano. Suratu Abasa yandibadde olwaliro tetugisoma mu Qur'ani kubanga yakka ng'enenya Sayyiduna Muhammadin sallallahu alayhi wasallama olw'ekikolwa kye yali akoze. Abasa watawalla an jaahu al-a'ma wama yudirika la'allahu yazakka. Allah yali amuvunaana olw'ekikolwa kye yali akoze ku muzibe. Yajjanga alina ensonga z'ayagala okumubuuza naamwe olw'okubeera nti yalina abagagga n'alabanga ono si nsonga n'ateekawo embeera. Allah n'assessula nnamba yutla esomebwa okuva lwe yakka mpaka Allah lwalizingako ensi eno. Kati buli muwalimu yenna waqulil haqqu min rabbikum yogera amazima agava eri Allah wo faman shaa falyu'min aba ayagadde agakkirize agatwale waman shaa falyakfur agawakanya akakola atya. Naye Allah yagamba nti inna a'tadina yenna n'agawulira n'agazzaayo n'agawakanya akimanye nti nateekateeka. Allah yateekerateekeraani lidhalimiina eri omulyaza amaanya yenna. Allah yagamba nti naara. Allah yamuteekerateekera omuliro. Olwaliro eno dalasa seeka gyategese mu bantu b'omu kitundu kino eitha egenda kujja ku by'obadde okola oba okola kutya. Fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir. Eitha gwe kennyini agenda okukkiriza ejjana omukyalo oba omwami oba okubeera nti gw'ogigaana n'ogamba nti mbiwulidde samu'an mbiwulidde naye asayina njemye. Naye kimanye nti Allah yateekateeka omuliro jahannam nga bagenda oguteekamu. Allah yagamba nti waquduha nnaasu walhijara. Allah agenda kuguteekamu majinni n'abantu, mayinja n'abantu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ahata bihim suradiquha. Omuliro ogwo bwe baliba bamaze okuguyingira ba ahluha bannannyini gwo bagenda kubeera nga beetooloddwa enkomera z'omuliro. Hum fi nnar bali muliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala naye muhituuna nga beetooloddwa suradiquha ebikomera by'omuliro. Bimaana tebalinawo bagenda kubyescapingiramu. Adhihanuna obwongo bwaffe butugamba tugenda kubeera bangi. Bwe banaagututeekamu tujja kukuŋŋaanya omukojobo gwaffe tubeere nga tugufukamu. Suratu Muzammil Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali ayogera ku bamalayika yagamba nti alaiha 19. Bamalayika abakuuma omuliro bali 19. Naye wama ja'alna iddatahum Allah tiyatubuulira muwendo ogwo illa fitna okujjako nga kigezo. 19 naawe olwalero abakuuma prison bali bameka? Abakuuma prison bali bameka? Abasirikale era bateekeddwa kuteekawo bambeekanaki. Naye bwe kibeera nga omuliro guno ogenda okubeeramu buli kika kya mujeemu Allah atugambye 19. Allah yagamba nti fitna kikemo lilladhina kafaru eri abatakkiriza Allah. Naye liyastayqina alladhina utul kitaba wa yazdada alladhina amanu imana.
kati bwe kibeeranga muliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala bagenda okugubeeramu bagenda kubeera omu nga beetooloddeddwa ebikomera byagwo njagadde nsooke nkutendere sifatu min ahali nnar ebitendo by'abantu b'omu muliro wa sifatu min ahali ljanna n'ebitendo by'abantu b'omu jjana kati nkugobe ku byokola ng'otegedde eitha bw'ona abivaako ogenda kuyingira ejjana bw'ona abiremerako ogenda kuyingira ku bino byenjogerako oba ntegereka bulungi. Yagamba nti wa yastaghithu yughathu ba ahlu nnaari bwe balibeera muliro gwa Allah nga basaba okunywesebwa bagenda kunywesebwa Allah yagamba nti bimain n'amazzi yagamba nti kalmuhul amazzi ag'olwegi agokya. Buli yenna ali wano akwatibwa ennyonto oba enkalamata asaba amazzi gakola gatya? Salamu alaikum. Asaba amazzi gakola gatya? Gannyogoga okusobola okuweweeza omuliro. Bano bali muliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala gubookya abaami n'abakyala tebalina webeetaayiza bali mu bbugumu naye we balisaba okunywesebwa amazzi Allah agambye nti yughathu bagenda kunywesebwa amazzi kalmuhul bimain kalmuhul amazzi ag'olwegi. Mu suratu al-Ghashiya Allah bwe yali agogerako Allah yagamba nti yashwil wujuh amazzi ako nga tebannaba kuganywa gagenda kusiriiza ebyenyi byabwe. Yashwil wujuh amazzi gano olw'obukambe bwago gagenda kusiriiza ebyenyi byabwe. Allah yagamba nti bi'isa sharabu eyatonda ekyokunywa kino abantu kye bagenda okunywa ba ahlu nnar akitenzeko n'agamba nti kyakunywa kibi. Olwaliro abakola omwenge bateekako akagamba nti alcohol is harmful to your health. It is not suitable to person under the age of what? 18. Mutunulire olwaliro abagunywedde bafaanagana batya? Agamba nti oyo mulujuuji waddanga ku kitundu anywa omwenge afaanagana ati. Ne bwe kibeeranga Allah yatonda ekyokunywa kino yashwil wujuh kigenda kubeeranga kisooka kusiriiza kyenyi kyo. Mu suratu Muhammad Allah yagamba nti qatta'a am'ahum bwaneeka olw'okuba talina kyakunywa kirala kyagenda kunywa kigenda kutula ebyenda bye. Allah yagamba nti bi'isa sharab wasaat murtafaqa ate era buddo bubi omuntu ono gyagenda okubeera nga ateekebwa. Allah subhanahu wa ta'ala mu suratul Ghashiya Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti hal ataka hadithul ghashiya wujuhu yawma idhin khashi'a amilatun nasiba tasla naran hamiya. Allah yagamba nti tusqa min aynin aniya bagenda kunywesebwa amazzi ag'olweje. Tusqa min aynin aniya laisa aya ya kutano laisa lahum ta'amun illa min dhari' tebayina mmere gye bagenda kulya okujjako emmere ey'amaggwa. Manhum bwetwogerako twogera ku baani? Abbas betwogerako twogera ku baani? Ba ahlu nnar abantu b'omu muliro. Laisa lahum ta'amun illa min dhari' tebayina kyakunywa kye bagenda kunywa okujjako nga ekyokunywa ekyo tuska min aynin aniya mazzi ga lweje. Laisa lahum ta'am tebayina mmere gye bagenda kulya illa min dhari' okujjako emmere ey'amaggwa. mu suratu al-A'raf aya eyana mwenya. Suratu al-A'raf aya yana mwenya oshiba Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wanada ashabu nnari ashabu aljanna bagenda kukowola abantu b'omujjana
ashabu nar nga bakola abantu b'omuliro nga babagamba nti qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Abantu b'omujjana bagamba abantu b'omuliro nti ffe tusiŋŋaanye Allah bye yatulagaanyisa nga mazima era abituwadde. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, nammwe musiŋŋaanyeeyo ebyo Allah bye yabalagaanyisa nga gyebiri? Ffe ebyaffe tubifunye, emigga egikulukuta, buli kimu kyonna ffe tubirabyeko, naye nammwe ebyammwe gyebiri? Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, bagenda kuddamu bagambe nti qaalu na'am, munnange mazima ddala ye. Fa'adhana mu'adhinun, agenda kukowoola omukowoole bainahum, wakati waabo omujjana n'ab'omuliro, agambe nti allanatullahi ala adh-dhalimin. Ekikolimo kya Allah subhanahu wa ta'ala kibeere eri abaddu abalyazaamaanya. Awo buukawo mu aya eyo, kirira wansi ku aya eyana mu 8. Nina kyembadde njagala awo waggulu vaawo kirira wansi. Allah agamba nti wanada bagenda kukowoola mu aya eya 50. Wanada ashabu nnari ashabu aljanna, bagenda kukowoola abantu b'omujjana, abantu b'omuliro nga bakowoola abantu b'omujjana. Wanada ashabu nnar, bagenda kukowoola abantu b'omuliro ashab aljanna nga bakowoola abantu b'omujjana. An afidhu alaina min alma, abange mutunywese ku mazzi gammwe. Gano agaffe teganyweseka kubanga twagala byeri mu suratul kahfi ne tugalaba ne mu suratul ghashiya. Gafaanagana gatya? Olw'obubi bwago n'enfaanagana gye gagenda okufaanaganamu, gagenda kubeera nga galimu olusaayisaayi. Ibn Kathir bwe yali annyonnyola aya mu suratul kahfi, amazzi yagamba nti ma'un sauda, mazzi maddugavu, muntinatu riha, gawunya bubi, gatobekeddwamu olusirasira n'olusaayisaayi, mayitirivu gakwokya. Ba ahlu nnaari amazzi ge bagenda okunywa. Kati bakowoola ab'omujjana babagamba nti mutuwe ku mazzi. Lwaki tebabasaba byakulya? Kubanga enkalamata ebadda. Ate kino kye babawadde tekinyweseka. An afidhu alaina min alma au mimma razaqakumullah, oba mu ebyo Allah byabagabiridde mmwe. Qaalu, bagenda kubaddamu ba ahlul janna, inna allaha harramahuma ala alkafirin, bannange be mutusabanga Allah yabimma abantu abaali bamujeemera ku nsi. Gano amazzi agaffe teganywesebwa bantu abo. Ibn Kathir bwe yali annyonnyola aya ne bamufassiruna abalala bagamba nti omwana agenda kukowoola taata we ne maama we bw'anaabeera nga yali mu jjana. Omukyala agenda kukowoola bbaawe bw'anaabeera nga yali mu jjana, nga ye yali mu muliro. Saate bw'anaabeera mwami yagenda okukowoola mukyala we, alaba kino kyalimu kibambulira. Inna allaha harramahuma ala alkafirin. Tosuubira nti olina gwogenda okukowoola mu jjana abeeko ne kyakuyamba nakyo, nti abaabagundi ye kaakole emirimu emituufu, nze bwe naabeera mu muliro ajja kunnyamba. Ng'olwali mugamba nti mu famire tulinamu omugagga, buli lwofuna ekizibu gw'okubira agamba nti baaba tisiina kino, tebiriiyo. Allah yagamba nti alladhina ittakhadhu dinahum lahwa, abo baayogerako be baafuula obusiraamu bwabwe nga mwana wattu kigayaaza, lahwa walaiba, era ne bagifuulanga muzannyo. Wagarratuhum alhayatu dunya, obulamu bw'ensi eno ne bubalimbalimba. Falyawma nansahum, mu kaseera ko bagenda kubeera nga abeerabiddwa. Kama nasu liqaa yaumihim hadha, nga bwe beerabira nti bagenda kusinkana Allah wa tabaraka wa taala. Wama kanu biayatina yajhadun, balinganga ku mateeka ga Allah subhanahu wa taala nga mwana wattu bali kuli bagavvoola. Ng'olwalira abamu bwe bafaanagana. Allah subhanahu wa taala mu aya eyo bw'amala okutunnyonnyola ba ahlun nar buteba bagenda okufaanagana, nga tuzzeeyo mu suratul kahfi, Allah subhanahu wa ta'ala aya gyabadde agamba nti wasbiru nafsak, wansi waayo Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti innal ladhina amanu,
ddala abo bonna abanakkiriza Allah waabwe tabaraka wa taala wa amilu salihati ne bakola emirimu emituufu inna alladhina amanu abo bonna abanakkiriza Allah wa amilu salihati ne bakola emirimu emituufu inna mazima ddala ffe la nudi'u ajra man ahsana amala tetugenda kulyaza amaanya mpeera ya buli mukozi yenna anaabeera akoze obulungi. Tosuubira nti eswalayo gy'osaala Allah agenda gikulyaza amaanya. Tosuubira nti okusaddaaka kwokola, tosuubira nti buli mulimu gwonna gwokolanga mutuufu Allah agenda kukulyaza amaanya. faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Allah yagamba nti ulaika lahum jannatun, anaava mu nsi muno ng'alongoosezza empeera Allah gy'agenda okumuwa, Allah agenda kumuwa jana tajiri min tahtiha al-anhar, ekulukutira wansi waayo emigga. Tugenda kugifaamu nedda. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti yuhallawna fiha, ba ahlul janna bagenda kwambazibwa mu jjana eyo min asawira, bagenda kwambazibwa ebikomo min dhahabin nga bya ffeeza, wa yalbasuna thiyaba, bagenda kwambazibwa engoye khudhuran min sundusin nga za green nga mwana wattu za lenon zalil, muttakiina fiha ala al-araik, bagenda kubeera ku bitanda byabwe nga bitimbiddwa nga bya gold nga bali omwo beesigamye. Allah yagamba nti ni'ma thawabu wa hasunat murtafaqa, kyengera kyampeera Allah subhanahu wa ta'ala kyagenda okusasula abaddu bano era buddo bulungi abantu bano gye bagenda okuteekebwa. Tunuulira aya eno ne aya ya 29 Allah bwe yabadde ayogera kuba ahlun nar yagambye nti wasaat murtafaqa, buddo bubi abantu bano gye bagenda okuteekebwa. Saate bwe abadde ayogera kuba ahlul janna Allah agambye nti no wa hasunat murtafaqa, buddo bulungi abantu bano gye bagenda okuteekebwa. Mu suratu Muhammad nga mmaliriza tugende ku rubbul mawdu', suratu Muhammad aya suratu Muhammad aya eyokumeka. mathalul jannati allati wu'ida almuttaqin fiha anharun min ma'in ghayru asin. suratu Muhammad gyenjagala okumaliriza nayo. Omusomo gwaffe gwenjagadde gugamba nti lwaki Allah yatugaana okumugattako, lwaki Allah yatugaana okumugattako. suratu Muhammad aya ya 15 Allah yagamba nti mathalul janna, ekifaananyi ky'ejjana eyo eyogerwako buli mwalimu ng'atukubiriza okubeera nga tukola emirimu egituyingiza, allati wu'ida almuttaquna, eyo Allah gye yalagaanyisa abaddu abamutya yagamba nti fiha anharun. mathalul janna, ekifaananyi ky'ejjana, allati wu'ida almuttaquna, eyo Allah gye yalagaanyisa abaddu abamutya yagamba nti fiha anharun, muyo mulimu emigga min ma'in nga gy'amazzi ghayri asinin, amazzi agatayonooneka. Yagamba nti wa anharun, mulimu emigga mu jjana eyo min labanin nga gy'amata lam yataghayyaru ta'amuhu, agatakyukakyuka mu mpooma yaago. Nkakasa nti abantu beeno balunzi, ate balunzi bante. Allah okugamba nti mu jjana waliyo labanin, waliyo amata lam yataghayyaru ta'amuhu, agatakyuka mu mpooma yaago. Olwalira amata bw'ogalekaawo nga togafumbye gamanyi okwonooneka, saatera ne bw'obeera ogafumbye gamanyi okuleetya, gamanyi okwonooneka. Yagamba nti wa anharun, mu jjana eyo muliyo min khamrin. Obadde okimanyi nti waliwo abasiraamu abanywa omwenge? Waliyo abasiraamu abanywa omwenge
nga beba Hamza beba Muhammadi nga bona mubuuza lwaki onywa omwenge ajja kugamba nti ebizibu nnyina bingi kati bwe nnywa omwenge guno guyina engeri gye gunzikakkanyamu ka pulesa. E Kampala eyo abaana ab'obuwala bagunywa, abatagunywedde baguweereza n'oguweereza. Thalathun, bano bo basatu la yadkhuluna aljanna, tebagenda kuyingira jjana ya Allah ate tebagenda kugifunaku kawo kaayo. Mwaba abasatu be yatandikirako yagamba nti mudminul khamru, omuntu anywa omwenge. Mudminul khamru, omuntu anywa omwenge tagenda kuyingira jjana ya Allah. Owokubiri gwe yagamba sallallahu alayhi wa sallama yagamba nti wa waladu zinya, n'omwana w'obwenzi. Nziremu wa waladu zinya, n'omwana w'obwenzi yagamba nti idha amila bi amali walidayhi, singa akola omulimu gwe gumu nga bazadde be gwe bakola. Abavubuka abali wano abataliiwo wano baganye okuwasa naye balina abaana. Abaana abawala baganye okufumbirwa naye balina abaana. Omwana omuwala yenna nga bamuzaalira mu mbeera ya butambuze bazadde be naye n'akwata omulimu gwe gumu, mbaka yagambye nti tagenda kuyingira jjana ya Allah. Eitha mufumbirwe oba mukole mutya, mubagambeko eitha bafumbirwe oba bakole batya, oba bawase. Mu jjana ya Allah waliyo omwenge ladhati lisharibina, gugenda kuwoomerwa abagenda okugunywa. Si gwe guno ogwammu ogwa kitoko ogw'oku nsi, gwe batuuma amannya agataliiyo ne bagutuuma Nairo special, omuggo oguli special, baguwa amannya kibuku simanyanga bikitwa. Ogwa Allah gwo gwanjawulo, gwe kola mirimu ojja gulaba mu jjana ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala gamba nti wa anharu, Allah ayogera ku migga. Bwe twogera omugga n'embalala waliyo mugga ki wangi? Fe ab'ebusoga twogera ku Kiyira, mwabeeno mwogera ku mugga ki? Mpanga. Kati emigga gino Allah gy'ayogerako ayogera muggwe kamaadi kanifa nga gwali mu jjana. Wallahi kye twogerako tekyenkana poloti ya ttaka lino, la obwongo bwe tebukulimba. Omubaka Allah yagamba nti arduha, obunene bwa kino kyenjogerako ejjana, yagamba nti as-samawatu wal ard, kyenkana eggulu n'ensi. Allah kyagenda okuteekamu, naye Allah yagamba nti uiddat lilmuttaqin, yagiteekerateekera baddu bamutya. Allah yagamba nti wa anharu, waliwo emigga min asarin, joja mubisi gwa njuki, asali musaffa. Twakiganda waza twagamba nti omusufu, asalin musaffa, omubisi omuki omusufu. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti walahum fiha, mujjaneyo Allah gyayogerako mulimu min kulli thamarati, buli kika kya kibala, buli kika kya kibala mwekiri mu jjana, kye wali olowoozezaako ne kyotalowoozangako. Mu aya endala Allah yagamba nti kutuufu hadaniya, amatunda g'omu jjana gagenda kubeera kumpi nga busungu, anti buli woolirowoozaako bwoti nga ligamba nti wendi. Kutuufu hadaniya, kulu washrabu hanian bima aslaftum fil ayami al-khali. Allah yagamba nti wa maghfiratun min rabbihim, bino byangenda okugamba bonene nyolwaleero Allah agenda kusonyiwa. Bonene nyolwale n'obivaako Allah agenda kusonyiwa, kubanga yeetendako n'ekitende kigamba nti innahu huwa al-ghafuru rahim, Allah musonyiyi ate musaasizi. Kaman huwa khalidun fi nnar, ngaba bagenda okuyingira omuliro gwa Allah. Allah yagamba nti wasuqu ma'an hamim, bagenda kunywesebwa amazzi ag'olweje. Allah yagamba nti qatta'a am'aahum, wali Allah badde atutendera migga naye ba ahlu nnaari yagamba nti bye bagenda okunywa amazzi ge twalabye eri gagenda kutula ebyenda byabwe. Obwongo tebukuwa nti nga tetufa, tewaliyo kufa. Allah agenda kuleeta endiga
agenda kuleeta almaut okufa min suwarin kabshi nga kiri mu kifaananyi kya ndiga. Allah bw'anaamala okukireeta ekifaananyi ekyo endiga eyo abuuze ba ahlul janna bagambe nti kino kiki, bagenda kumugamba nti okwo kufa, hadha mautun. Abuuze ba ahlun naari abagambye nti kino kiki, abagambe nti Allah okufa kwe bayita okufa akusalire wakati waabo mu jjana nabo mu muliro, abagambye nti olwaliro tewaliyo kufa. Kati ebibonerezo ogenda kufuna kalamba paka lasiti. Bwe tubanga tumaze okulaba ekifaananyi, genda osome suratu hal ata suratu ad-dahr, suratu ad-dahr okuva ku aya ndowooza ey'okkumi n'emmeka. hal ata ala al-insanu hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Era Allah alina weeyogerera ku jjana okuva ku aya ey'ekkumi n'essatu paka ku aya eya 31. Ojja genda osomewo olw'obudde nga bufaanagana, sijja kubeera nga ngenda yeeyo mu awsaf. Bwe kibeera nga tumaze okulaba ebifaananyi ebyo, ku bibiri weetaaga ki? Salaamu aleikum. Ku bibiri weetaaga kyampuliriza wangi abakyala, ku bibiri mwetaagako kikujjana n'omuliro. Olaba ng'ogirina, kyagala ogambe ennaamu, kujjana n'omuliro gw'olaba kiki ekikuli mu 5, kubanga olwayo tulina ebintu bisatu: tulina ejjana, tulina omuliro, tulina ne duniya. Ekyewuunyisa biri ebibiri bye twagala tuteekeddwa binoonyezaawa wangi, naye duniya esinze kututwala wa wangi abakyala. Salaamu aleikum. Olabanga eduniya esinze kututwala wa wangi mu abasajja, gw'olaba eduniya esinze kusikanga ekutwala wa? Kubanga olwaliro obwavu buluma. Mazima obwavu bukola butya? Obwavu we bukulumye kiki ky'olowoozezzaako? Abakyala, obufumbo okufumba ne mujjawo kikola kitya? Kiruma, si bwe guli? Naye bw'olaba omusajja atandise okubaako ensonga gy'agira, olwo kiki ekikujjidde mu bwongo wangi? Olaba nga kiki ekizze? Oli omunywerezaawa mu kumussa mukwano wangi? Mu abasajja babanywerezaawa, banywereza mu cupa, nammwe mwakakasa ndi kati muli mu bucupa bwabwe babanyenyaako bunyeenya. Mwebale. Ejja nooteekeddwa kuginoonyeza wano ku nsi, togenda kuginoonyeza ku akhira. Mulimu abaddu abagenda otuukayo bagambe nti rabbana, omulezi waffe Allah, abusaruna, gwe tugulabyeko, wasami'ina, n'okuguulira tuguulira, gweswanta, faruji'ina, Allah tuzzeeyo, na'malu saliha, wallahi tulongose. Abanga abakyala, n'ensonga ezo ze tulabye, abanga abaami n'abakyala, waliwo ebintu ebigenda okutulemesa okuyingira ejjana ya Allah. Nze mbiraba, gwe tonnabiraba wangi, nga bigenda tutwala muliro. Waliwo ebintu ebigenda otulemesa okuyingira ejjana ya Allah nga bigenda tutwala muliro. Mwe temubiraba wangi abakyala? Mulimu ki ekigenda otulemesa ejjana ya Allah wangi? Shiriki. Kati olonzize ku rubbul mawduu eya akida gye bampadde. Abasajja, kiki ekigenda okubalemesa okuyingira ejjana ya Allah? Owangaale mu nsi emyaka 4, emyaka 5, 6, kiki ekigenda okulemesa mukwano gukale gwe wejjeemu? Kiki ekigenda omulemesa okuyingira ejjana ya Allah wangi? Tubitwala wa?
abeeno abeibanda mugagga kigwe baali baziseeko n'omulaba wangi tolina gwe wali olabye kajati bangi babaziika naki mu faamu zaabwe baliyo gwe baali bateereddeyo ente nti anywemu kututa oba buli wiikendi bamuteerayo enkota y'ettooke wangi kati lwaki ebyenfuna bibamalamu olwaliro mu bimu ku bitulemesezza ebitulemesezza ejjana ya Allah mulimu ashiriki okugatta kwani ng'omukyala bw'owulira nti kikujiijiira okubeera nti wawuliddeyo nti bawooyo aki namba mmeka mu binsanyusa ku bakyala b'omulembe guno omusanga ng'agamba nti saagala kunzizako naye nga yina abawala bana bazadde n'omubuuza n'omugamba gwe atayagala kukuzzaako gwe ababa ani agenda okubawasa era ng'ekigambo kye kyalina alina ekigambo kimu nze omwana wange tebamutwala nga namba 2 balina mutwala nga first wife sekamuddu shiriki abanga wano wewali ekibuuzo mulowooza lwaki Allah yatugaana okumugattako wano wewali omusomo gwaffe limadha a'adhana Allahu lana shiriku lwaki Allah yatugaana okumugattako zino points nnya zenjagala tumalirize nazo lianna shirika kulwokubanga okugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala omuntu yenna agatta ku Allah muhbitul a'mali emirimu gye gisazibwamu buli yenna mba sallallahu alayhi wa sallam yagamba man ata arrafa omuntu yenna agenda ew'omusamize omuntu yenna agenda ow'omulaguzi au kahin pozi mwe temugenda w'abasamize n'abalaguzi mugenda w'abawalimu eri enansana tulinayo Seeka Umaru ne babasomera ku dduwa bajimu ddaali wangi salamu aleikum abeene embalala mulagawa njagalayo omuntu ambikulira ku Kurani nyina aya zenjagala wano kisoko jija teeta akatebe wano Omba sallallahu alayhi wa sallam yagamba abakyala nti ebizibu bibasuseeko n'abaami mbaka yagamba nti man ata arrafa omuntu yenna agende ew'omusamize oba ew'omulaguzi oba omwalimu yenna akuba ekitabo fasa'alahu an shay'in n'obaako ky'omubuuza ensonga yonna sallallahu alayhi mbikulira an'am kinana mumunana Omba sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti hadithi esooka yagamba nti lam tuqbalu salatuhu Allah takkiriza swala novayo nga tokkiriza byakoze ati byakugambye ovuddeyo nga swalazo 40 yawma ennaku 40 nga buli swala gyosala Allah tagikkiriza anze seeke ebyeswala nabivaako kati agenda kusala ki goli nno kaweweevu bw'oba bitte wabimumula ng'ovuddeyo tokkiriza naye kizibu nnyo okugendayo n'ovaayo nga tokoze otya n'ovaayo nga tokoze otya nga tokkiriza yagamba nti man ata arrafa bw'ogendayo ewamutuula ku ngogo au kahin oba ew'omulaguzi n'akukeberamu fasaddaqahu n'ovaayo ng'okakasa mazima namulabirawo yagamba nti fakad kafara bima unzila ala Muhammad obusiraamu buno obeera obufulumye newankubadde nga entalabuusi ogirina newankubadde nga akakayo kalina kuki ku mutwe ono mukwano gwange obwavu bwamuluma bwe naamwogera abennansana mujja mumutegeera bwe bumala okumuluma ayina munna ayina gye yalaga bw'amala okugendayo n'agamba nti nakomyewo naye munnansana muno njagalamu ekiduuka nga kinene kya holosero onamubuuza namugamba nti eswala ogenda zikola otya asalira ku muzikiti gw'omuddu oli n'amubuuza ekigambo n'amugamba
bonna abasaalira ku muzikiti gwa Katangawuza ku layini esooka omanyi bye bakola nziraamu gwe imaamu omanyi bye bakola nja kusigala nga nsaala naye ng'ekiduka kyange agati naawe oteekeddwa okwebereramu obwavu buluma fasaddakahu gwe n'okakasa bukakasa n'ogendayo yagamba nti fakad kafara bima unzila ala muhammadi bwe obusiraamu obeera obufulumye yenna yali agenzeeyo ng'olina byokola n'okakasa ddamu otoole shahada buto gano nkuwa gabuwa eitha ogume nabyo ogende eri mu kyoto kye twayogedde oba obiveeko olwaleero ogende eri eno okwesiima mu migga gye twogeddeko kati ekiri gy'oli okwesalirawo lwaki Allah yatugaana okumugattako ku lw'okubanga li anna shirika ku lw'okubanga okugatta ku Allah muhbitul a'mali kusazisaamu emiki salamu alaikum okugatta ku Allah kusazisaamu emiki bikura suratu al-an'am aya 88 agambye ate wakitiibwa Allah Allah subhanahu wa ta'ala agamba dhalika huda Allah sinze ngisazaamu wabula Allah wammwe gwawandiika sanga lugambe nti omusiraamu bamutuleetedde naye yakumekkerezanga emirimu gyaffe gyonna gisazizaamu sinze suratu al-an'am 88 Allah agamba nti dhalika huda Allah obwo bwe bulungamu Allah bwabeetaaza bulungamu bwaki abazze mu darasa tetuli mu jjuma nti bwe tunaayogera ejjuma yaffe egenda kufa bulungamu ki Allah bwatwetaaza bwa busiraamu yadi bihi man yasha Allah bulungamizaako oyo gwabeera ayagadde obusiraamu bwoli mumwe abali wanani amala okuwanika emikono ewa Allah bumuwe gwe wanika mukono nkulabe wabusaba Allah era ddi wabusaba ddi Allah kyava agamba Muhammad nti innaka la tahdi man ahbabta toyinza kulungamya gwe gwoba okola otya gwoyagala walakin Allah yahdi man yasha Allah yalungamya gwaba ayagadde ila siratil mustaqim eri ekkuba eggolokofu gwogugwo gwakutuusa byenkugambye faman shaa falyumin waman shaa Allah bw'amala okugamba nti bulungamu bwatwagaza bwe bw'obusiraamu obwo abulungamizaako gwaba yagadde min ibadihi mu baddu be yagamba nti walau ashraku binagamba ngoma nnene Muhammadin yagamba nti walau ashraku singa kakutanda Muhammadi nongattako la habita anhum ma kanu ya'malun byonna bye wali okoze nandibadde nkola ntya biteeka mu x walau ashraku olwali ffe tulina bawalimu be batudde mu ddiiro eryo ate ffe gye tugenda batunule muki basiraamu temuliiwo batunule muki mu nsonga zaffe n'ebizibu bye tulina Muhammadi yali mutume eri abantu Allah be yamutumamu naye Allah amugamba nti singa kakutaana nongattako emirimu gyo gyonna nandigitaddemu x ate olwo ejange nze Kamadi ate olwo egijjo ate olwo egy'omulala yayinawo emirimu mbikulira suratu Zumar aya ya 65 nga bwagibikula hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala agamba nti qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yagamba mbaka wa Allah okusasa n'emine bebeere ku ye qala tabaraka wa ta'ala wastibwa Allah tugamba hadithi al-Qudus yagamba nti ana aghna shuraka'i 'ani shirki ndi mugagga nnyo n'ebyo abantu bye mungattako ne bakuwa emmwanyi ne bakuwa ensimbi ennyankole ne bakuwa n'enjala z'ebinyonyi ne bakugamba ndizisibe babiteekamu ne ssente naye omwalimu we yajjanga okubyerawo yasonga abugamba nti waliwo ekiryawo waliwo ekiryawo waliwo ekiri wali eri bwe yabijjaayo byonna n'abikuŋŋaanya n'ajjamu ssente zo n'aziteeka wali eri bw'amala okuzijjamu n'abakuwa abikugamba nti ndeetera ku mafuta mbyokye n'agenda n'agati yayimirira eri mwalimu n'abyokya bw'amala okubyokya yagamba nti kaninde ekigenda okuddirira ku mwalimu ono
enkeero mwalimu agamba nti mu ssimu ezasooka okumukubirwa mwalimu eya muwalawe eyokubiri yaliyo ne yamwokyereza ebintu n'amubuuza n'amugamba nti seeko kyali mulamu n'amugamba nti kawerette tolina kyakutuuseeko nti nedda n'amugamba nti gino emitwalo 15 kanjikuteereko ku ssimu. ana aghna shurakai, Allah mugagga nnyo n'ebyo bye tumugattagattako. Yagamba nti man amila amalan, omuntu yenna bw'akola omulimu gwonna, ashraka ma'iya fihi, n'abeera ng'agugattiddeko Allah subhanahu wa ta'ala n'ekintu ekirala, taraktahu wa shirikahu, Allah agenda kumulekera ne shiriki we. Osadde swala ate bw'omaze ogenze mu birala. Ish hadha ma'qul? La wallah. Sale swala nga tolina birala byoyongerezaako. Suratu Zumar aya y'enkaaga mu 5. Oshiba Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti walaqad uhiya ilayka Muhammadin nakussaako obubaka gy'oli wa ila alladhina min qablika, n'abo abaakusookawo bootaalabako, nabagamba nti la in ashrakta Muhammadi oba kungattako la yahbatanna amaluka, emirimu gyonna ndigisazizaamu, wala takunanna min alkhasirin, wandibadde mu baddu abagenda okufaafaagana. Ebadde Zumaru aya ya 65 ekomyewo ogwokubiri. Aya esembayo mbikulira suratu Tauba. Ene badde Zumar, Allah agamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba la in ashrakta, oba kola otya oba kungattako, la yahbatanna amaluka, emirimu gyonna ndigisazizaamu. Wallahi tulina be tumanya abaafa naye nga bafiiridde ku shiriki. Bali kuki? Mujjana ate bamala okufa Allah abalamuze ekisa kuki? Aya ya 16 17 ndowooza 16 17 suratu Tauba. Oshiba Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu suratu Tauba aya ya 16. Suratu Tauba aya ya 16 ya 17. Allah agamba nti ma kana lil mushrikina an ya'muru masajid Allah, ma kana lil mushrikina. Pozo olwayo tubayinanga be bazima n'emizikiti wanji abamu bachairman kale ebutambala ebyo balina gwe bandaga yali kuba chairman naye yafa ebyawongo yabisikiza mutabani we. Tekibangawo kubaddu abagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga mwana wattu beba owninga emizikiti gya Allah, shahidina ala anfusihim bil kufur, nga beekakasaako bebe nyini nti emirimu egyo bagikola. Bawakanyi ulaika habitat a'maluhum, abengeri ezifaanaganako bwezityo bakimanye nti emirimu wa Allah, emirimu gyabwe gyakola gitya? Habitat, underline that word, gyasazibwamu. Allah yagamba nti wa finnaari hum khalidun, mu muliro jahannama gye bagenda okugwera. Lwaki Allah yatugaana okumugattako? Salamu alaikum. Lwaki Allah yatugaana okumugattako? Kubanga okumugattako Allah kisazisaamu emirimu gyo. Ye point gye mbaddeko. Sigaza dakika mmeka. Point number 2. Sigaza dakika mmeka. Point number 2. Lwaki Allah yatugaana okumugattako abaami n'abakyala? Esooka mugitegedde. Salamu alaikum. Lwaki Allah yatugaana okumugattako? Kubanga okugattako Allah kisazisaamu emirimu gyo. Olina emeka gyo gyoyagala bakendeeze. Point number 2. Lianna almushrika, kulwokubeera nti omuntu ono agatta ku Allah, yuhramu alayhi dukhuli aljanna, kiri haramu kuyo okuyingira ejjana ya Allah. Nkiddemu? Lianna almushrika, kulwokubanga omuntu agatta ku Allah, mwami oba mukyala, yuhramu alayhi dukhuli aljanna, ejjana ya Allah tagenda kugiyingira. Allahu akbar. Kati bikole ng'omanyi nti onoonya bya bugagga. Ate ani atutta omuntu wa wano abadde anjirira? Suratul Bayyina, bikula suratul Bayyina, lam yakuni alladhina kafaru min ahli alkitabi
walmushirikina munfakina hatta ta'tiyahumul. Eyo sura zaffe za bulijjo. Aya ey'omukaaga Allah yagamba nti innal ladhina kafaru, mazima ddala abo abawakanya Allah subhanahu wa ta'ala, min ahli lkitabi, mwabo abaweebwa ebitabo, alyahuda wannasara. Allah nagamba nti walmushirikina, underline that word, sibe twogerako. Walmushirikina, n'abagatta kwani? Salamu alaykum, nga mwogera mpola sibanga nkubye waluma wanji munsonyiwe nange saategedde. Walmushirikina, n'abagatta kwani? Mudde munnyo, n'abagatta kwani? Allah yagamba nti fi naari jahannama, bagenda kuteekebwawa? Fi naari jahannam, bagenda kubeera muliro gwa Allah. Ng'oddayo waggulu, abagenda okubeera muliro bagenda kubeera kuki? Bagenda guvaamu. Allah yagamba nti khalidina fiha, bagenda gubeeramu bugenderevu na bugenderevu. Wallahi tebagenda guvaamu. Allah yali akomeka yagamba nti ulaika hum sharrun, bitonde ki by'omanya ebibi ku nsi? Bwe kitonde ki ky'otya agamba nti ekitonde ekyo kibi wanje? Mbizi kye kitonde ekibi? Allah agambye nti abagatta ku Allah n'abamuwakanya, ulaika hum sharrul bariya, bye bitonde bya Allah ebikyasinza okubeera ebibi ku nsi. Mbikulira suratul Maida, bino si bigambo byange. Omuwarabu yagamba, Sera yagamba nti man asnada fakad bari'a, omuntu akulaga jajja bwina abeera yejjeerezebwa. Nze temunneetikka abantu bene. Suratu Al-Maida aya ya 72. Akuba Qur'ani oyinemu. Suratu Al-Maida aya ya 72. Aya basi simbole embalasi. Allah yagamba nti laqad kafara alladhina qalu, bamala dda okubufuluma abo bonna abagamba nti inna Allah huwa almasihu ibn Maryam. Pozi nga 25 agenda kuzaalibwa ate omukyala gwoyina ewaka bwatyo bwagamba, oba omwami gwoyina ewaka bwatyo bwagamba. Nze seeka abasiraamu bonna bambula, omukisa gwange nagulaba mwoyo. Laqad kafara alladhina qalu, bamala dda okubufuluma abo bonna abagamba nti inna Allah, mazima ddala Allah, huwa almasihu ibn Maryam. Allah munange ye Isa mutabani wa Maryam. Waqala almasihu, ya Isa agamba atya, ya bani Israila, abange mwe abaana ba Isirayiri, ibudullaha, musinzani, musinze Allah. Yabagamba nti rabbi wa rabbakum, mulezi wange ate mulezi wammwe. Teyagamba nti abi wa rabbakum, kitange ate mulezi wammwe. Yino omusajja gwe nakibuuza mu kibuga n'omugamba nti mbozaala abaana, tutwale ebigambo by'abaana bo byaggwa abazaala. Tagaba nti of course mulina twala bya kati lwaki ngamba nti ono omwana gwe mugamba nti yazaala, tuteekeddwa ate kukkiririza muno. Mbadde mmanyi tulina kukkiririza mwoli. Mu suratu Maryam era bwe yali abannyonnyola yabagamba nti bannange musinze Allah, rabbi wa rabbakum, mulezi wange ate mulezi wammwe. Allah subhanahu wa ta'ala aya yetwagaddemu yagamba nti innahu, tekiriwo wano kyensoma mwalimu, innahu man yushrik billah. Weekiri mwalimu? Mazima ddala oyo yenna n'agatta ku Allah, mwami oba mukyala, faqad harrama Allahu alayhi aljanna, faqad harrama Allahu alayhi aljanna, ejjana ya Allah eri haramu kuye. Wa ma'wahu an-nar, tetwebuuza wajja agenda tteekebwa. Allah agenda kumuteeka muliro. Wa ma lidhalimina min ansar, teri mulyaza amanyi agenda kufuna mutaasa. Teriyo. Kati omuntu agatte ku Allah ng'akimanyi. Bikula endala, suratu A'raf aya ya 40. Suratu Al-A'raf aya ya 40. Mbiyitamu kuba obudde bugenda, abasi tuli wamu.
anti mwazze mu ddalasa oba kano bakajjeewa. Allah subhanahu wa ta'ala mu suratu al-A'raf aya ya 40 yagamba nti innal ladhina kadhabu bi ayatina, abo bonna abanalimbisa amateeka gange baami oba bakyala, wastakbaru anha, ne badda kuli ne beekuza boogera ebyabwe bazze kutusuuza byaffe. Kale Allah yagamba nti la tufattahu lahum abwabu samaa, Allah tagenda kubaggulirawo miryango gya ggulu. Wala yadkhuluna aljanna, tebagenda kuyingira la linnahiya, bannanahawe batugamba abaaganidde ddala. Wala yadkhuluna aljanna, tebagenda kuyingira jjanna ya Allah hatta yalija aljamalu fi sammi alkhiyat, mpaka eŋŋamiya bwenayita mu kapiso kaki, mu katuli k'empiso. Akatuli k'empiso mukamanyi? Edda bwe twali tutunga engoye eva ku bino ebyalaani ebizze, okukayingizaamu obuyingiza wattanga ne ku liiso n'okomba ne ku wuzo lya oyingizeemu wuzo eno. Kati Allah bw'aba agambye nti mpaka ng'eŋŋamiya eyise mu katuli ako, kiba kitegeeza ejja n'agenda kugiyingira. Allah subhanahu wa ta'ala hatta yalija aljamalu fi sammi alkhiyat wa kadhalika najzi almujrimin, bwatu Allah bw'agenda okusasulira ddala abaddu abajeemu. Point number 3 eddirira esembayo, lwaki Allah yatugaana okumugattako? Li anna almushrika, kulwokubanga omuntu agatta ku Allah, la yajuzu du'aau lahu bilmaghfira, tetukkirizibwa kumusabira Allah musonyiwe di ba'da mautihi, oluvanyuma lukolaki? Wala alqiyamu ala janazatihi, wadde okuyimirira ku jeneza ye tumusabire Allah amuwe ekiwummula ekyemirembe. Agatta kwani? Salamu alaikum. Agatta kwani wanje? Batugobye okubeera nga tuyimirira mu jeneza y'okumusaalira, wadde okumusabira Allah akola atya? Allahu akbar. Ate tosusewe wandikomye seeka, kati ate lwaki omusalira omusango? Kibalama, kati lwaki tumusalira omusango? Just ffe tumusalire Allah yanaakola atya? Mbikkulira suratu Tawba wamma, nze natambudde na bujulizi 10:13. Anti waleeta bya bugagga byo, Mungu akuganya okuyimirira emabegawo. Seka muddu imani ne bwebe kulinnye etya nga nze ngatta ku Allah toyimiriranga emabega wange, saba Allah akineesamira mu akibeesambi. Mwabaze mu ddalasa muli balungi temubikola, ngamba bali abatazze ababikola. Munnange batuganya okumusaalira, wadde okuyimirira emabega okumusabira Allah akola atya? Manyi mutunenya nnyo, manyi nammwe mulina imaani ez'ekisiru. Leka Katonda ya suratu Tawba aya 10:13. Abayina Kurani mwandinyanguyidde nammwe ne mubikkulawo, oba za luzungu oba za lunyankolo, oba bikkulawo olabewo, oleme bikkulaminga nga kasuku. Seka naye yatugamba bujulizi yabujjawa. Suratu Tawba aya 10:13 Allah yagamba nti ma kana linnabi, tekigwanidde wadde n'akamu n'akeddagala kwani ku mubaka we sallallahu alayhi wasallam, yagamba nti walladhina amanu, nammwe abasiraamu n'abakkiriza. Allah yali agamba nabbi we sallallahu alayhi wasallam n'agamba nti walladhina amanu. Allah kati tujjewo mbaka taliyo, al ulama warathatul, abamanyi basika baba nabbi, abamanyi basika babani. Allah aganye bayimamu, Allah aganye abawalimu, nammwe abasiraamu yagamba nti ayastaghfiru lilmushrikina. Saagala njogere byange webiri wano, ayastaghfiru bakitegeeza ki? Begayirira, basaba Allah asonyiwe lilmushrikina, bani abagatta kwani? Allah yagamba nti walau kanu uli qurba, ne bwabeera nga bakumpi ku lusegere kubo, ba luganda lwabwe,
baba w'omutoowo naye nga gatta ku Allah atuganye. walau kanu uli quruba yagamba nti min ba'di oluvanyuma ma tabayyana lahum nga tumaze ffennyini okukakasa nti babasula yakola atya wallahi abikola mushiriku sekyo kyokka min ba'di ma tabayyana lahum oluvanyuma lw'okubeera nga tumaze okukakasa n'okwekenneenya annahum ashabul jahim tono bwe tusabira Allah amusonyiwe muntu Allah agenda kugumwokya. ashabul jahim waggulu gye twatandikidde inna alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi nari kati ate wano gogamba ti allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu kuki abange we buba bugagga nze kabunsubwe bwe bubeera bugagga kabukole butya wallahi kabunsubwe naye nga nsinkanye Allah nga ni mwabo Allah subhanahu wa ta'ala bagenda okubeera nga asonyiwa. Akhiran ekisembayo lwaki Allah yatugaana okumugattako ziri ensonga nnya. Esembayo li anna al mushrika kulwokubanga omuntu agatta ku Allah la yatanawalahu maghfiratullah tagenda kufuna kusonyiyibwa kwa Allah, tagenda Allah kumuddiramu. Bikulira suratu Nisa aya 48. mulimu abaddu hadithi gye batera okutusomera eti ku lunaku lw'enkomerero mulimu abaddu Allah bagenda okujja muliro amala abayingiza ejjana. Sekase kizibu hadithi eyo ntuufu. Abantu Allah bagenda okujjamu nga balina la ilaha illa Allah muliro amala abayingiza ejjana ntuufu. Ojuulira gyeri naye bano bamushiriku mwebali nabo bali mwabo Allah bagenda okuddiramu abasonyiwe bwe twagala okukakasa. Aya 48 suratu Nisa. Kubanga ensonga sekasejibu gyabadde asomesaako wane ya shayatin abantu baloze bannaabwe ate nga baaja ati ne bahaji bantu baloze bannaabwe olwalira eddogo pitirivu. Bw'obanga siggwe mulwadde mukyala wuye mulwadde, bw'ataba mukyala mulwadde mwami yani, bwe mutaba balwadde bembi abaana bammwe be balwadde, bwe mutaba balwadde famire yammwe ojja kusanga nga ate mukwano gwe ye mulwadde. Shayatini mpitirivu naye zivaawa. I'taqadina twazikakasa ne tuzikkiriza tizina gye zisobola okukyusa ku bulamu bwaffe. Wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uduna birijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa. Olwalira abeeranga n'okweranga. Omuntu yenna agatta ku Allah singa afiira ku nnone eyo gyakkiririzaamu ewa Allah tagenda kumuddiramu. Kabeere hajati nga sugide mukoma wano kalevu, kabeere haji nga n'entalabuusi temuvaako. Allah yatugamba mu suratu Nisa aya 48 inna harfu tawqidi wa nasbi. Allah akakasa yagamba nti inna Allaha, wuliriza mazima ddala Allah la yaghfiru la linahiya, Allah tagenda kusonyiwa ayushraka bihi webiri ayushraka bihi mwami oba mukyala amugattako. Yagamba nti wayaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah wakusonyiwa omulala yenna bw'aliba ayagadde. Waman yushrik billah, omuntu yenna agatta ku Allah mwami oba mukyala faqad iftara ithman azima, akimanye nti mwana wattu agenda kuba akoze ekyonoona ekinene. Suratu Nisa aya 10:13 gye tumaliriza nayo obudde buweddeyo. 10:16 10:16 yes, era ebadde yana 8 eno ya 10:16 yagamba nti inna Allaha, era agikomezaawo mulafudhu yemu kukakasa nsonga. Inna Allaha, mazima ddala Allah we yakutonda, la yaghfiru, si wa kusonyiwa ayushraka bihi. Muntu akola atya? Bannaye temuliiwo. Muntu akola atya?
wayaghfiru ma duna dhalika, Allah wakusonyiwa omulala yenna wakumuddiramu. Dhalika liman yasha, bwali bakoze atya kiba kitegeeza bwali batayagadde ajja gukwokya, si jja gukwokya, ajja gumwokya. Anaatuuka gyali nga mwenzi, anaatuuka gyali nga mubbi, anaatuuka gyali nga munywi wa mwenge, anaatuuka gyali nga mulyazaamaanya. Yagamba nti waman yushrik billah, yenna aneemamaaza nti obwavu bumuluma n'agatta ku Allah, yenna aneemamaaza nti obufumbo buganye n'agatta ku Allah, fakad dhalla dhalalan baida, agenda kuba abuza olubula olwewala. Ngajjo bwe twabadde tujja ne tubula sibo kiri sekase kizivu olwe ogenda ibaana ne bakusanga oli ishaka, olaga wanze ne gomulaba olina ishaka mu stensen, ogenda Kabete olina Kabete okkirira, oba bakusanga ogenda Mitoma segwe mulaba nno ngenda ibanda nti munange oliriddawa ndi kulwe ibanda, fakad dhalla dhalalan baida, oli wala obuze. Akuba kuza ogamba nti ekkubo lye wakutte kyamukulu wandibadde okyuse muluka n'okola otya. Kati n'abagatta ku Allah balowooza bali katuufu, abalala babasala misale bagirina, si bagisekase kizibu nti baaliteekoomu eddagala. Abataliina nga tebaali basalamu balina irizi mu kiwato. Abakyala tera okubuuza ekibuuzo kino, obuwuzi obwo obuddugavu bwe muteeka mu baana mu biwato bwaki ne mu mikono bukola mulimu ki? Salamu aleikum. Mbuuza abakyala si basajja, alina imaani anziremu, bukola mulimu ki? Salamu aleikum. Abakyala tebazze. Obuwuzi obwo bwe bateeka abaana mu kiwato bwaki? Kwawula kiwato n'emikono. Bwe yali mu lubuto wabumusibiramu wa? Kyenjagala okumanya, wakyawuliramu wa ekiwato kye? Basebo namwe ne mukkiriza bubeere mwana ayawula ekiwato. Nze abaana nzadde nnyina nange, naye siina n'omu gwe nali nsibyeko, ate bonna baayawula. Baayawula. Kati naawe oliawo kalemezzaamu, era Mungu n'akugerera n'omundeetera nga mwekali, bwe mba nnyina akagiritambu toŋŋamba nti nsala eddogo lyabwe sekase kiziivu, kubanga watuganya okkuba emisota mu nju tugigambe gitugwire. Imaani osaba Allah atunyweze bannaye, egamba omusota atiwaye nviira, kubanga omukyala agulaba bulabi nakkubira essimu nti omusota weeguli ennyini, era bwakomawe waka nakugamba nti nagulabyo, oyogerera eri mwagukubye. Abange twewala okugatta ku Allah. Wangaala ng'oli mwavu naye nga tugasse kwani? Abasajja kabakubule naye nga tugasse kwani? Bino ebina tebizannya okusazisaamu emirimu gyo, okubeera nti togenda kubeera mubagenda kuyingira jjana ya Allah. Omuliro guli gwe twalabyeko nga gwokya. Abasiraamu tebagenda kusabira Allah akusonyiwe. Ekyokuna Allah tagenda kuddiramu. Kirowoozeeko ate okigambe ne muganda wo oba mukwano kumugamba nti wayi olowooza byokola tebikutwala eno. Alina amatu akola atya? Atalina amatu akola atya? Ku bibiri ondawo kimu, bw'oba oyagala jjana anti nagikulaze, bw'oba oyagala muliro kola ebikutwala wa. وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا.